abalungi abatuliriza mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mwasuze mutya mikono gyaffe mwenna abalungi abali eyo abatulaba ate abatuliriza mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Lunaku lulungi Mukama lwatukoledde olunaku olwaleero mikono gyaffe abalungi abatuliriza mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Era nga Mukama Katonda akola ebikulu eby'amaanyi mikono gyaffe abalungi abatuliriza eri obulamu bwaffe mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Mwasuze mutya muli mutya mikono gyaffe abalungi abatuliriza abali ku 107 Katondo 7 mikono gyaffe nga muli kwa Musafradio muli Leje Mukama asimwe mikono gyaffe abalungi abatuliriza nga muli Mbalala ate abali ku 9 Katondo 7 Mukama asimwe muli Leje nga muli eyo mikono gyaffe abalungi abatuliriza Kabale ate waliwo mikono gyaffe abali 40 Mpaako mwenna nga muli ku 96 Katondo 0 ate n'abali Masindi mikono gyaffe abalungi abatuliriza nga muli ku 96 Katondo 9 mukyala Kalega nkutumiddeko nnyo mu linnya erya Mukama waffe Mpaako yange ndya nze Akiki mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu mbatumiddeko abali eyo ate abali ku 13 Katondo 9 bana mukoba mutya mukoba ki Kigumba Gungumale mu weekend mbatumiddeko nnyo mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Mikono gyaffe abali ate eyo ku 95 Katondo 8 abantu b'Embale Mwanyalalabi asimibwe Yesu asimibwe mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mwebale okubeera mutuwuliriza Yesu asimibwe abali ku 95 Katondo 8 ab'Embale bulayi mulembe mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Ate mikono gyaffe abali ku 9 abali ku 98 tonyeze 7 wano mu Kampala tubatumiddeko nnyo mwebale okubeera mutuwuliriza mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Abali ku 93 Katondo 5 ab'Embende mukola kyattendo okutuwuliriza mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ate abali ku 10 Katondo 7 mikono gyaffe abali Masaka mwenna tubatumiddeko nnyo. Nammwe mikono gyaffe abali mawanga ag'enjawulo nga mubeera ku Musafradio 218.kasa.fm tubatumiddeko nnyo. Mwebale okubeera yeeyo abamu muli ku mirimu mikono gyaffe abalungi abatuliriza ate abamu mukomyewo awaka mugenda kwebaka Mukama agulumizibwe naye towebaka nga tonaba kusaba mu linnya erya Mukama waffe tubatumiddeko nnyo. Ate abali ku Internal Life TV mikono gyaffe mwenna mwebale okubeera nga mutuwuliriza ate nga mutulaba muli ku channel ya Star Times muli ku 283 ate Free to Air muli ku channel 227 DSTV yo mu mangu ddala tugenda kubeera ntugifuna. Ate abali ku Go TV mikono gyaffe ali ku channel 8 mwebale okubeera nga mutuwuliriza ate nga mutulaba mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Mikono gyaffe twebazaako nnyo bonna abali mu studios producer baffe abali mu TV ne radio manamba lamusizaako nnyo mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Mukola mulimu gwa ttendo temwebaka Mukama abawa omukisa ogw'amaanyi. Mikono gyaffe Musumbato Mugerwa abaagala nnyo ne Mama Justin Mugerwa naye abaagala nnyo era ng'olunaku olwali agenda kuba naffe mu kwegayirira essaawa zigenda kubeera okuva ssaawa 9 mikono gyaffe paka ku ssaawa 12 naye ate ng'okwegayirira wano mu kyaki kugenda kubeera kutandika ssaawa 3 ez'okumakya mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Kati ziri ssaawa 9 mikono gyaffe abalungi abatuliza tubeera ku YouTube tubeera ku radio ate ne ku Facebook mu linnya erya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Ndi Vincent muwanguzi mulembegwe muweerezaawo nze maaso olwaleero okubeera nga kutuusa ku pulogulaamu y'enganzi bw'omusaba awulira olunaku olwaleero. Ennaku z'omwezi mikono gyaffe nga ziri 2 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2024 mwaka tugutambudde mikono gyaffe mbalirira kati yatandise tuli mwaka mupya ogw'ebyensimbi Katonda tukolere ebipya mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Ng'essaawa za MCF Radio ne Internal Life TV ziri essaawa 10 eza amakya
gayo n'eddakiika 6 n'obusekonda 13 mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mikwano gyaffe mbajjukiza nti waliwo olukuŋŋaana olw'abasingoz men abasajja nga muli Basekinoomu. Mikwano gyaffe batawasanga wamala okusoma Musumba Tom Mugerwa abaaniriza ennaku z'omwezi nga 7 ye Sande eno 7 ogw'omusanvu 2024 era genda kutandika essaawa 7 ez'emisana. Mikwano gyaffe abalungi abatuwuliza wane Mutundu Christian Fellowship Ministry mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Musumba Tom abayise abasingo abalenzi oba abasajja basingo Abasekinoomu mu linnya erya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Awulidde era ategedde ekyo bulirako singo munno mu linnya erya Mukama waffe Yesu gw'olya naye ekikomando mwigambeko munnange mu linnya erya Mukama waffe Yesu gw'ogenda naye ku kisaniya n'okirya wekka mugambeko mu linnya erya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Temunyiigira nno mikwano gyaffe mbaagala nnyo mu linnya erya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Mu maanyi ag'omuntu mwenna abatulaba era abatuwuliriza waliwo abaliko live chat yaffe Ezera tukutumiddeko Tendo Justine Nanfuka Jovia mwena tubatumiddeko Augustine Kisolo mwenna mwebale okubeerayo Anke mwebale okubeera nga mubeerako mikwano gyaffe abali Saudi abali Dubai mwenna abali US abali Egypt Dina tukutumiddeko nnyo abali Norway mwenna tubatumiddeko nnyo mu linnya erya Mukama waffe Immaculate Justin Tendo mwenna tubatumiddeko nnyo mu linnya erya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Nabonna abali eyo nga muli eyo Mukamoli tubatumiddeko nnyo ba Aliet mwenna tubatumidde Aida mwenna mwebale okubeera nga mutuninze MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Ate namwe abali ku Eternal Life TV Now and Forever tubaagala nnyo mwebale nnyo. Musumba Tom Mugerwa abeeyanza era abaagala nnyo abasabira mwebale byonna byemukola kuwaayo munango mulimu ne gutambula. Mikono gyaffe bulungi abatuuza radio nebeera ng'etambula TV ng'etambula abantu nga balokoka. Mukama akibalire mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nga bwe bagambye olunaku lwakubiri era nga ntudde mu studios okubeera nkutuusaako puroguramu epaka essaawa 11:30 nga tusaba mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mikono gyaffe tukyali ku kigambo ekiyitibwa okusumulwa oba okununulwa kw'emmeeme zaffe ab'emikwano abalungi abatuuliza kye tuliko era kyendiko. Mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza nga tukikawabirira Katonda nga tusaba Katonda asobole okutusumula okutuyamba okutulokola okuva mu mikono gy'abalabe baffe abo abayigganya emmeeme zaffe tusobole okubeera nga tuli bawanguzi n'okukirawo mu linnya erya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Katusabe. Kitaffe omulungi omwesigwa twagala okwebaza ennyo olunaku olwaleero ate n'okweyanza weebale otuwa obulamu weebale otukuuma weebale Mukama okutwagala bw'otyo. Kitaffe omulungi ayinza ebintu byonna tukwebazizza kubanga ffe baani boogolokosezza nga batebasobodde kugolokoka. Mukama ffe baani bootambuza. Kitaffe ataggwawo ekiro ne tubeera nga tuli bulungi. Mukama otuwadde omukka. Mukama otukoze bulungi. Kitaffe ataggwawo nyiri buyinza n'ebigambo ebikwebaza tetusobola bimalayo. Katonda ffe tugamba nti weebale Mukama wange tuze maaso go olunaku olwaleero twewonga gy'oli Mukama. Tuwaayo emmeeme zaffe tuwaayo emitima gyaffe tuwaayo emibiri gyaffe buli kyaffe kyonna tukikwasa. Ayi Mukama tusaba Katonda ataggwawo tukwatirwe ekisa ate otusaasire mu linnya erya Mukama waffe. Osobulire okusaba kwaffe Mukama osobole okututolosa okuva yonna gye baatuteeka gye twasibirwa naffe gye tweteeka mu butamanya. Nsaba ayi Mukama otugyeyo ne famire zaffe zonna baganda baffe bannyinaffe Mukama mikwano gyaffe Katonda ataggwawo n'abo wateesa nti Vincent bali mufukira omukisa bwewateesa nti balifukira omukisa omusajja oyo balifukira omukazi oyo omukisa. Kitaffe omwesigwa nga badde bumusibe olwalo Katonda ffe owulire okusaba kwaffe bamalayika abatalaaga
nga bamalayika abayizi bayige mukama emmeme zaabwe kitaffe emmeme zaffe baziyige gye baziteeka mu misuwa mu misiko mu bibira mu linnya lya mukama waffe era ne bamalayika abavubi bavube emmeme zaffe zonna gye baziteeka mukama mu linnya lya mukama waffe mu nnyanja mu bidiba yonna gye baziteeka mukama kitange mu oceans omwoyo omutukuvu tusabye olwala okuyita musaayi gwa Yesu gibweyo mukama tusumule Katonda ffe taata kitaffe essanyu lyaffe lituukirire tukwegayiridde mukama yamba omukazi oyo yamba omusajja oyo akedde amakya ga leero kitaffe ng'aloose ebirooto bimutiisiza akedde ng'amulwadde akedde kitaffe omwesigwa nyiri buyinza ng'ayagala kuzaala naye olubuto nga lugaaniddeko mukama nsaba Katonda osubule obulamu bwabwe okuyita mu ssaala eno mukama abalwadde abali ku bitanda kitaffe basubule mukama baliko okusijeni baliko macupa mukama kitaffe baliko kanula nkusabayo mukama emmeme zaabwe zisubule okwata ne ku mibiri gyabwe mu linnya lya mukama ffe ate ne ku myoyo gyabwe basubulire ddala mukama oyo gwe baatadde mu kkomera kitaffe omwesigwa nyiri buyinza ate nga bamuteekedde mu kkomera mu bintu nga tabimanyi era nga si yabikoze mukama naye osaasulwe asaasulwe mu linnya lya mukama ffe n'abo abali mu makomera nga baluddeyo Katonda ffe taata omwesigwa nga beenegyeza taata obatolose linnya erya mukama waffe Yesu nkwegayiridde mukama Katonda bakatonda abaaviiriddwako abantu baabwe kitaffe atagonga tikigaanika naye nga baagenze mukama wange taata onyweza abantu abo abaana bamulekwa bannamwandu kitaffe abafamire linnya erya mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu oyo alina mubanja Katonda wange taata ataggwaawo nga ebbanja taziina ssente banka emubanja bamanerenda bamubanja banigiina sako simanye bamubanja mukama nkwegayiridde mu linnya lya mukama waffe nga tuli mu kusaba kuno obeeko kyotegulula obeeko Katonda ffe gw'osuula mukama naawe obujulizi mu linnya lya mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu abagenda okufuna visa abagenda kitaffe ataggwaawo okubiya empapula buli kintu kyonna abagenda ku interviews mukama nkwegayiridde mu linnya erya Yesu Katonda abakatonda service nebeere ekikozesebwa ky'okusumula emmeme zaffe no mukama Katonda ffe okuva mu buwambe bw'obutakola okuva mu busibe bw'emizimu gyonna mu linnya erya mukama waffe Isirayiri mukama twewunga mu ndagaano y'omusaayi gwe tuwunga abakozi bonna tuwunga kama abantu bonna Katonda omwesigwa tugoba otulo tugoba okusumagira tugoba kitaffe omwesigwa nyiri buyinza emizimu gyonna tusazaamu ebirooto bituloose byonna ebibi tumenya amaanyi ga Setaani buli lukwe lwonna buli netiwaka tuzimenya mu linnya lya mukama waffe Yesu tuwanula ab'amasaza tuwanula abalangira tuwanula abafuga tuwanula ab'amaanyi bonna abaziyiza essaala zaffe okuddibwamu abalemesa ebyamagero byaffe n'ebyo bye tulina okufuna okuva eri Katonda okutuggyako mukama abawugula ebyaffe kitaffe omwesigwa taata donna emizima gye tugisiba mu linnya lya mukama waffe Yesu njambula obuyinza njambula obufuzi njokyomuliro mu linnya lya mukama waffe Yesu agagogonya agamira ebyaffe agagasota mukama gabiseseme gasesema amagenda gaseseme buli kyaffe kyonna mu linnya lya mukama waffe Yesu omwoyo wa mukama nkwegayiridde Katonda ffe ne ku lw'eggwanga lyaffe kitaffe buli pulaani ya mubi Setaani ereme kulaba mukisa mu ggwanga lyaffe Uganda tusabira Kenya kitaffe omwesigwa nyiri buyinza mukama emirembe gibeerewo Katonda ffe taata tukwegayiridde kola ebikulu tukwegayiridde kola ebinene bamalayika abakulumi bamaamire Kenya bamaamire ensalo za Uganda mukama era Katonda eyendowooza ereme kuyingira mu mmeeme ez'abavubuka ba Uganda kitaffe omwesigwa nyiri buyinza omusaayi gwa Yesu gwogere ku ggwanga lyaffe ebirungi ate ne ku mawanga agatuliraanye nga mwe muli Kenya kitaffe ekitiibwa kyo kirabisibwe mu linnya erya mukama waffe Yesu tukwebaziza omwoyo omutukuvu tukwebaziza mukama kubanga oleeta emirembe era otuwa okuwummula mu linnya erya mukama waffe Yesu buli ssekinnoomu tukusanyukiremu mu linnya erya mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulala tugamba nti amiina 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 mu linnya erya mukama waffe Yesu Kristo gamba nti amiina mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza mu linnya erya mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu mikwano gyaffe abalungi tuli program bw'omusabawulira mu linnya erya mukama waffe Yesu abaakazuukuka nga tugenda kusaba Katonda okusumulula emmeeme zaffe okuzijja mu makomera mu lunaku olwaleero mu linnya erya mukama waffe Yesu omusabe mugambe mukama ekkomera lyendimu agamu amakomera
kkomera tusobola gategeera nti oli mu kkomera kubanga mulimu abamu ng'otambula n'oddeeri naye nga tulaba na luguudo lukutwala oba kkubo oba geeti kitegeeza nti oli mu kkomera abamu oli mu biyumba abamu olaba sseŋŋenge ebyo byonna Mukama akusumule linnya erya Mukama ffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Mikwano tugende mu byawandiikibwa linnya erya Mukama ffe tusoose ne Yokaana essula ya 15:13 mu linnya erya Mukama ffe Yesu gwe abadde ayagala okubivaamu naawe abadde alaba nga Yesu alinga atakola makulu alinga akubonyaabonya naye ng'olina w'oyita kubanga mikwano gyaffe buli muntu alina w'ayita mu bulamu ekyoyitamu kigenda okukolera obujulizi gye bujja ekyoyitamu ati kigenda okuyamba abalala. Mikwano gyaffe tulaba muzeeyi waffe wano Mutunda Musumba Toomugerwa n'abalala abasumba bayita mu mbeera etali nnungi naye ate ng'embeera eyo ebashapeninga ng'embeera eyo eba kolamu omulimu ate basobole okuwonya abalala bangi. Mikwano gyaffe kati mulimu abakooye mulimu abaweddemu amaanyi mulimu abaddirira. Mikwano gyaffe wali osiiba katokyasaba tokyasiiba obadde ogolokoka ku bw'omusaba awulira katokyagolokoka era ogira bugizi kati bulangeti oyagala kugyeyongerako gyebikole kaakati mukwano gwange waliwo abantu abali bwe batyo olina ekyakutabudde naye kankuwa ekyawandiikibwa kino Yokaana essula 15 mikwano gyaffe abalungi abatuuliza lwa 13 okirabe Katonda wano kyeyayogera okuyita mu matabani we Yesu Kristo omwana wa Katonda. Mwasuze mutya era musibye mutya yonna gye musinza okubeera mutuuliza ate nga mutulaba mulireje Mukama asiimwe mu linnya erya Mukama ffe Semana eshimwe mikwano gyaffe mwenna abatuuliza. Bwe tugenda mu byawandiikibwa wano mu Yokaana 15 olunyiriri lwa 13 agamba tewali ayina kwagala okunene okusinga kuno omuntu okuwaayo obulamu bwe olwa mikwano gye. Tewali ayina okwagala okusukkulumibwa okusinga obunene okusinga kuno kwa Mukama waffe Yesu mu kuwaayo obulamu bwe. Mikwano gyaffe abalungi abatuuliriza nga bwe tulaba emmeeme era bwe tubadde tulaba mikwano gyaffe abalungi abatuuliza emmeeme kitegeeza bulamu era obulamu mmeeme eyo. Mikwano gyaffe abalungi abatuuliriza kati Katonda wanaatuka Yesu ng'ayogera okuyita mu Yokaana wano ng'agamba nti agambye wano nti tewali ayina kwagala kunene okusinga kuno omuntu okuwaayo obulamu bwe olwa mikwano gye. Omuntu okuwaayo obulamu bwe olw'emikwano gye. Kati munange ono okwagala Katonda kwalina kunene kubanga yawaayo obulamu bwe. Mikwano gyaffe abalungi abatuuliza ku musaalaba Gologoosa obulamu bwe gwe musaayi gwe yayiwa ululu nange ffe abalina ebibi mikwano gyaffe abali bagenda mu geyeena ng'oli nkuza geyeena kati olina mulokole kati sante omukkiriza ate kuzza mabega ogwo mukwano gw'amaanyi. Mikwano gyaffe abalungi abatuuliza Katonda gwe yatulaga okuwaayo emmeeme okuwaayo obulamu bw'okululu. Mikwano gyaffe abalungi abatuuliza oyinza okubeera ng'obadde olina omulabe sitaani byakulimbalimba akuba obwama ndimu abamu nga mutulina ba family members nga bo olugira bukigamba naye gwe wasiriwala lwaki todde eno lwaki embeera eno embeera eyo ogirimu olw'okuba watuvaako. Mikwano gyaffe byonna tubiwuliriza. Ayinza okuba mwami wo ayinza okuba sisita wo ayinza okuba mukazi wo ayinza okuba boosi wo. Mikwano gyaffe waliwo omukwano Katonda gwe yalaga bwe yawaayo obulamu bwe ku lw'obulamu bwo. Kati ddamu amaanyi guma omwoyo mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Emmeeme yeewummule Mukama agenda kusanyusa ebiro nga bituuse mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Kubanga Bayibuli egamba nti waliwo ebintu ebikolebwa buli kiseera kyabyo oba buli kintu kirina ebiro byayo. Musulmaani yayogera mu Buwulizi 3 nti buli kintu kirina ebiseera byakyo. Waliwo ebiseera bya buli kintu kyonna. Waliwo ebiseera by'okulumwa enjala waliwo ebiseera by'okulya waliwo ebiseera by'obutabeera na lugoye. Mikwano gyaffe abalungi abatuuze bye twabituukamu n'osigaza empale emu n'osigaza essaati emu. Mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza naye twebaza Mukama Katonda ebyatuuka
n'omukaate n'abimalawo nga wali tolya olya bikajjo ate birimu omunnyo ebibwatuko naawe n'owulya nga kikunyenyeza amannyo naye mukwano gwaffe kati ebyo ate embeera tekyaliwo ab'emikwano ekyo twakiyitamu katuwa bujulizi kati mwannyinaze muganda wange ddamu amaanyi mu linnya erya Mukama waffe bwe tugenda mu Hebrews essuula esooka nedda 12 Abaebbulaniya essuula 12 tugenda kusoma olunywe olusooka mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza Abaebbulaniya oba Hebrews chapter 12 from verse 1 tugenda kutuukira ddala ku lwokusatu oba ku lwokuna agamba atya wano Abaebbulaniya 12 agamba kale naffe nga bwe tulina olufulube olw'abajulirwa olwenkanidde olw'abajulirwa naffe bwe tulina kanzidemu kale naffe nga bwe tulina olufulube olw'abajulirwa olwenkanidde awo olutwetoolodde twambulenga buli kizitowa n'ekibi ekyegatta naffe tuddukanenga n'okugumiikiriza okuwakana okuteekeddwa mu maaso gaffe nti tutambulenga nga tudduka oba nga tudduka nga tutambula mikwano gyaffe abulungi abatuliza n'okugumiikiriza nga tuwakana n'okuwakana okwoba ebiteekeddwa mu maaso gaffe olunywi lwakusatu nga tutunulira Yesu yekka omukulu ow'okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waako olw'essanyu eryateekebwa mu maaso ge eyagumiikiriza omusaalaba n'anyooma ensonyi n'atuula ku mukono ogwa ddyo ng'entebe ya Katonda olwokusatu kubanga mumulowooza ng'oyo eyagumiikiriza empaka embi ezenkana awo ez'abakola ebibi ku bwoyo bennyini mulemenga okukoowa nga muddirira mu mmeeme zammwe mulemenga okukoowa nga muddirira mu mmeeme zammwe ne bwe tukomaawo mikwano gyaffe abulungi abatuwuliriza olaba mikwano gyaffe nga bwano Mukama alina by'atugamba nga atulaga nti waliwo abajulirwa waliwo abaasooka okubeera mu ekyo gwe mikwano gyaffe kyolaba nga kikumazeemu amaanyi kyolaba nga kiremeddewo waliwo abaabisooka mikwano gyaffe abulungi abatuwuliriza abaasooka okubeera mu mbeera eyo kati ate tebakyagirimu bawa bujulizi ate ekyewuunyisa n'abaana baabwe embeera eyo tebagindolozezzaako abamu mikwano gyaffe abulungi abatuwuliriza yali ku bazadde neggwaawo kati abaana oba bazzukulu bali mu kusanyuka mikwano gyaffe abulungi abatuwuliriza waliwo abantu boolabirako ab'emikwano abalungi abatuwuliriza abantu boolabirako nti ono yali bw'ati kati ali bw'ati ono yali bw'ati ali bw'ati mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza ng'embeera eriwo kati agambye wano nti nga bwe tulina olufulube lw'abajulirwa ba witnesses bangi mikwano gyaffe abatwetoolodde ab'emikwano naffe tweyambule buli ekizitowa kyonna Mukama agamba weyambule ekikuzisoweredde kizisowereze emmeeme eyo nebudi yagamba nti Mukama waliwo ebizitoweredde ebikutamiza emmeeme yange mikwano gyaffe ng'emmeeme yeekutamye ng'olina ennaku ng'olina okweraliikirira ng'olina obulumi mikwano gyange abalungi abatuwuliriza eri munda mu mmeeme eyo agamba ate wano agambye nti ebyo byonna tubyeyambule naye nga tuddukana nga tugumiikiriza mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza n'okugumiikiriza nga tutunulira Yesu oyo mutandisi ow'okukkiriza kwaffe oyo yanyooma omusaalaba eyanyooma ensonyi mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza Yesu yali bwereere nga oyinza okubeera ng'oli bwereere kaakati bakusulidde ebintu ebweru bakuswazizza w'osula mikwano gyaffe bingi ebikoleddwako naye ebyo binyoome kubanga Yesu ate yabinyooma ate kaakati ali mu kitiibwa kubanga ali ku ntebe ya kitaawe ku mukono ogwa ddyo mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza linnya erya Mukama waffe kati atugambye olunywi lwakusatu agambye kubanga mulowooze oyo eyagumiikiriza empaka embi naawe gumiikiriza ebyekwetoolodde gumiikiriza awo maka gumiikiriza awo ku mulimu mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza ebiseera kigenda kutuuka kizibu ekituufu ekituufu kiri nti awo sente z'ofuna si nnungi oba embeera si nnungi kituufu naye ate amazima gali nti Katonda agenda kusumula okujja mu mbeera eyo linnya erya Mukama waffe kati atugambye wano nti mulowooze nga mugumiikiriza empaka embi ezenkanidde awo z'abakola ebibi waliwo abakola ebintu ebibi bingi bakuwaayiriza abakola kinagamba nti ku abo bennyini muleme okukoowa
tuleme okukuulwa ebyo ebikujjira ebigambo by'owulira gitukuwa ebyo ebikuleetera emmeeme yo okutama okuwutookerera naga nti tetukuwa gamba nti amiina tulemenga okukoowa nga tuddiira mu mmeeme zaffe kati emmeeme zaffe ziddirira emabega sitaani asobola okukozesa ebintu ng'ayagala kukooyesa bulamu ng'ayagala kukooyesa bulokozi era abantu bangi mpawulirako n'agamba nti nze nagwako ate nenkoma mu bulokozi myaka nga 5 naye nga ekiseera kyeyagwamu mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza nga yadde emabega yakeeriwa emyaka egyo 5 kubanga buli wova mu Yesu ate noddayo mikwano gyaffe oba okeriye kikweeriwa kunene kubanga byoddamu byewali wavaamu ate byoweenenya byoddamu mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza twebaza Mukama abamu sitaani niwadde yatulwanyisa naye tetwasobola kudda mabega ekyo tukyebaliza Yesu naye naffe tukusabira gwabadde ayagala okudda emabega oba eyadde emabega ogolokoke mu emmeeme eyo egolokoke efune ebigere etambule odde mu bulokozi mu linnya erya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu tuli ku mmeeme mikwano gyaffe abalungi abatuuza ne bagamba nti emmeeme nkulu era enkulu eri obulamu kubanga obulamu bwange ye mmeeme era obulamu bwange butudde mu mmeeme yange mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza tosobola kutuula magezi ga muntu gwe ab'emikwano abalungi abatuwuliriza okujjako omuntu buli muntu yeetegerera buli muntu yeemanyidde mikwano gyaffe okujjako omuntu kubatandika omutegerera naddala mulimu abantu ng'obwongo bwe bukola naye nga talaba nga mulimu abantu ng'obwongo bukola naye nga tawulira ate nembaamu ng'omuntu obwongo bwe bwayonooneka mikono gyaffe nga abantu bamutegerera oli atawulira bamutegerera atalaba bamutegerera ate n'ono obwongo bwayonooneka baba bamutegerera mikwano gyaffe mu famire gye nagenda nga olwo omubulaaza nga ye bamutegerera kumunaaza musajja nga mukulu balina ekisenge bamuteeka kati tumuggyeyoko alye ku mmere nga bamutegerera mikwano gyaffe bulungi abatuuliza naye obulamu bwo mikwano gyaffe Katonda ayagala weetegerere gwe kennyini obeere mu bulamu bwo ddala bwennyini ensonga lwaki tulina okusaba Katonda asumule emmeeme zaffe aziggyemu ezo entanglements zonna aziggyemu ebyo ebadde bizikutte mu makomera agazikutte mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo kambawayo olunyiri luno nga tulaba jjajjaffe Isaaka ng'agenda okusabira mutabani we omukisa kati nga tugenda okusoma wano olabe Isaaka yagamba atya mutabani we mikono gyaffe okumusabira omukisa bwe tugenda mu lubereberye essula 27 Genesis chapter 27 okutandikira ku nnyo olusooka mikwano gyaffe bulungi batuluza awo Isaaka bwe yamala okukaddiwa n'amaaso ge nga gayimbadde n'okuyinza nga takyayinza kulaba n'ayita Esawu omwana we omubereberye amagamba nti omwana wange n'amugamba nti nze nzuuno n'ayogera nti laba no nze nkaddiye simanyi lunaku lwe ndifiirako olwokusatu kale kaakano nkwegayiridde ddira by'oyinza omufuko ogw'omutego gwo ogende mu nsiko onjirire omuyiggo olunyiri lwakuna lwenjagala n'agamba nti era onongooseza ennyama ey'akawoowu nga bwenjagala ogindeetere ndye obulamu bwange bukusabire omukisa nga sinnafa obulamu bwange olwakuna tutereddeeko owa TV obulamu bwange bukusabire omukisa nga tonnafa obulamu bwange bukusabire omukisa nga sinnafa mikwano gyaffe abalungi abatuuliza abo tugenda ku lunyiri luno olwokuna bwe tusoma mu Luzungu mikwano gyaffe lugamba bulutya lugamba and make me savoury meat such as I love and bring it to me that I may eat that my soul may bless thee before I die. Mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza emmeeme zaffe ze zifuna omukisa era ekyo nja kukyogeranga emmeeme yegaba omukisa era bw'obanga osabanga ogamba Mukama nsabira emmeeme yange omukisa era bw'oba ogamba abantu omukisa oteekangako n'ogamba emmeeme eyo Mukama agiwa omukisa kati mikono gyaffe wano nga bwe tulabye
Isaaka yali akaddiye ng'obulamu bwe mikwano gyaffe bugenda agenda kuddayo gy'alina okubeera ewa taata ng'akaddiye takyasobola kweyinza n'okulaba takyalaba. Baali bamutegeera butegeerezi naye olw'okuba yali asobola okwogera ayita mutabani we Esawu omukulu yalina abaana 2 Esawu ate ne Yakobo. N'amugamba nti mutabani wa kuba yali ayagala omwana ono omubereberye afune omukisa. N'amugamba nti mutabani wa genda nga bw'osobola funa ebikozesebwa nga bulijjo bw'okola ndozi yamuyigiranga omuyiggo ng'amukolera akanyama akalungi. Agamba kati nina okusabira obulamu bwabwe olina okusabira omukisa genda onfunira omucomo ng'owoyize ogunnongozze bulungi nga gwakawuwo oguleete emmeeme yange ekusabira omukisa nga sinnafa. Kati mikwano gyaffe abulungi abatuwuliriza emmeeme zaffe ze Katonda zaawe omukisa ate emmeeme zaffe ze zisaba omukisa. Omuntu ekitali mu ye tasobola kukikuwa. Era mulimu abantu b'emikono gyaffe osobola okugirwa okulwana olabe ng'akolera kyayagala naye bwe kibanga tekitudde mu mmeeme tasobola kikukolera. Era akutambuze nkyo olaba mikwano gyaffe ne bwe ogenda kusaba visa sabire emmeeme z'abantu abo abagenda gy'ogenda ku interview ya visa okwatagana emmeeme eyo zireme kukyawa mmeeme eyo zireme kulaba kyambalo kirala ku mmeeme eyo zikwatagane ojja kutuukayo nga bakuwa visa bakuwona mubukonyi teri kubuuza n'empapula n'ebyo tebabikula nnyo mikono gyaffe bulungi tebakufaako nnyo kubanga emmeeme zaabwe ze zaabwe. Kati mikono gyaffe bulungi abatuuza wano tulaba Esawu nga kitaawe amugamba nti amuleetera omuyiggo emmeeme esabire Esawu omukisa. Obulamu bwange bukusabira emikisa kitegeeza obulamu bw'omuntu nga bwe mjogera bulijjo y'emmeeme eyo. Kati amugamba nti nga sinnafa mwana wange nfulira omuyiggo emmeeme yange ekusabire ki oba obulamu bwange bukusabira emikisa. My soul can bless you before I die. Kati mikono gyaffe abulungi abatuuza emmeeme eno gye tulimu sitaani yategeera nti emmeeme enkulu eri obulamu bw'omuntu. Kati ffe olokoka n'obeera ne Yesu mu mutima naye ate emmeeme eyo bw'ebeera nga nkyankalamu emmeeme eyo nga nsibe mikono gyaffe Yesu tasukula makulu. Era tutera obbasomesa mikono gyaffe osobola okubeera ng'oli mu kyaki naye nga toliiwo nga n'amiina ogiddamu naye nga amiina ogiddamu ng'eri wala oba ova ku kyaki oba ova mu saavisi bw'omala n'otuula gwe kennyini otandika ogana naye bino bye bansabidde bino omusumba byayogedde binaabeera bitya nze ataasoma nze omukazi alina abaana bwe bati nze akaddiye. Mikono gyaffe mukitegeera gwe kati lweyeyunguze otudde naye nze ataasoma kino kisoboka nze atamanyi Luzungu nsobola okgenda ebweru nze akaddiye nsobola okufuna emmotoka ngeza bugeza. Mikono gyaffe bulungi abatuuliza ng'emmeeme eyo yennyini eyogera naawe. Kyova olaba omusajja jjajjaffe Dawudi ye yagamba emmeeme ye n'agigamba nti gwe emmeeme yange tendereza Mukama ng'egezaako okwogera gy'ali naye ogenda kufa naye olina ebibi bingi nga nti gwe emmeeme yange tendereza Mukama na byonna ebiri mu nze sinze erinnya lye. Mikwano gyaffe bulungi abatuuza emmeeme enkulu kyama eri obulamu bwo nange. Mikwano gyaffe sitaani bw'ate emmeeme eyo n'agita okuva mu gaggalo k'akacyafu ogenda kulaba ng'obulamu obwo bulukuzi bwanguwa busanyusa. Mikwano gyaffe nga obeera n'emirembe obeera n'essanyu wegamba obeera n'okukkiriza okutali kwa bulijjo newankubadde waliwo embeera enzito oba embeera enkalu mu bulamu bwo. Kati emmeeme kikulu. Isaaka agamba mutabani we nti amuleetera omuyiggo emmeeme yesobola omusabira omukisa. Gamba nti amiina. Kati mikwano gyaffe bulungi abatuuliza n'okusaba kuno kwe tusaba kizibu okusaba essaala n'eyitamu
Essala neetuuka ng'emmeeme eyo ekutamye ng'emmeeme eyo erina obukyamu, emmeeme eyo ng'erina obusibe. Kyova olaba omusajja ono Pawulo, tugenda kula Peetero, bwe baamuteeka mu kkomera bannyabo ne basseba batuwuliriza, yeeyambula n'agasaba gaali gamubula. Kati waliwo abantu mikwano gyaffe nga gwe kennyini asumuluddwa emmeeme eyo baakya asumulwa, mikwano gyaffe ng'ogenda kuyamba famire ye abatasaba. Bwe tugenda bikolwa by'Abatume essula 12 tulabe omusajja ono emmeeme ye baali bagituuzizzaako akazita ali mu kkomera. Acts of Apostles chapter 12 tulabe ng'alowooza mu mmeeme ye naye agenda kufa kubanga yalabako Yakobo nga bamaze omutta, kati ye nga asigadde. Katumusomeko soogera bingi. Awo mu biro ebyo bikolwa by'Abatume essula 12. Awo mu biro ebyo kabaka Kerode n'agolola emikono okukola obubi abamu ku b'ekkanisa. N'atta n'ekitala Yakobo muganda wa Yokaana. Awo bwe yalaba nga abantu bakisiimye, emmeeme z'ababi zakisiima abantu, emmeeme z'ababi nga basiimye ekyo, ono kye yakola Kerode, ndera ne yeeyongera okukwata ne Peetero z'ennaku ez'emigaati egitazimbulukuswa. Bwe yamala okumukwata n'amussa mu kkomera n'amuwaayo eri abasirikale 16 okukuuma kinnabana ng'ayagala okumutwala mu maaso g'abantu okuyitako nga kuwedde. Awo Peetero n'akuumirwa mu kkomera, naye ekkanisa n'enyiikira okumusabira eri Katonda nga basabira kimmeeme ye. Bakoowola emmeeme ya Peetero. Tugenda kulaba emmeeme ya Dawudi yali mu kkomera ng'asaba Katonda agijje mu kkomera, era ebyawandiika bingi nga Dawudi asaba Katonda asumule emmeeme ye, agijje mu mitego, agijje mu buwambe. Kati wano ab'ekkanisa ne banyiikira okusaba. Kyova mikwano gyaffe tusabira abantu, sabira family members bo, sabira baboosi bo. Oli asobola okuloga emmeeme ya boosi wo n'agikwawulako. Abantu baloga amaka gaffe, oli n'aloga omukyala w'omuntu emmeeme ye ne bagiwamba n'eddogo, ne baloga omusajja eyali akwagala, mikwano gyaffe n'akukyawa kubanga emmeeme ze zikyawa, ate bazikyawa. Kubanga Dawudi era agamba nti bakyawa emmeeme yange, bagiyigganya, baginoonya, ebigere byayo giteeka mu nvuba. Kati agamba wano mbu ne bamusabira. Kyofula atuuka wakusabira mwami, emmeeme ye ensibe ekyali mu kinnya, tuuka wakusabira baana abo naga nti kati nze mbawaddeyo bafe, mbawaddeyo bonooneke, tetulina kukoowa. Kyavudde agamba tetuddirira mu mmeeme zaffe, kubanga emmeeme zaffe buli we ziddirira zikoowa. Mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza, olwayo tetugenda kukoowa, tokoowa kusabiranga bantu, naawe tokoowanga kwesabira. Nze bannaye kati mbivuddeko nakalanga nguyire. Kati agamba wano mbu ne banyiikira okumusabira. Kati naffe mikwano gyaffe abalungi abatuuza tulina okusabira abantu, tulina okusabira abakulembeze, tulina okusabira abakulu, tetulina kukoowa oba bikyusa oba tebikyuka, ffe tetulina kuddirira. Mbu ne basabira Peetero ng'ali mu kkomera eri Katonda. Olw'omukaaga, ku lunaku Kerode bwe yali ayagala okumutwalayo, mu kiro ekyo Peetero yali nga yeebase wakati w'abasirikale 2 ng'asibiddwa enjegere 2 abakuumi abaali ku luggi nga bakuuma ekkomera. Laba malayika wa Mukama n'ayimirira waali okutangaala ne kujjula ekisenge, n'akuba Peetero ku lubiriizi n'amuzuukusa n'amugamba nti yimuka mangu. Enjegere ne ziva ku mikono gye
ne zigwa. Malayika w'Omukama n'amugamba nti weesibe oyambale engatto zo. N'akola bw'atyo, n'amugamba nti yambala ebyambalo byo ongoberera. Olaba emmeeme ya Peetero yali mu kkomera nga bagitaddeko abasajja emizimu 16 nga gimukuuma kinnabana, ng'ate waliwo n'abali ku mulyango 2 abakuuma Peetero. Naye ekyewuunyisa nti Peetero bwe yali mu kkomera, mikwano gyaffe, yeebakira mu kkomera era nga n'abamu. Obulamu bwaffe emmeeme zaffe baazeebasa. Mulimu ezimu nga baazeeka mu binyira, mulimu ezimu nga baazeeka kiki kisinga okwebaka ennyo mikono gyaffe mu kasumagizi. Buli kaseera osumagira ne bobeera mu kyaki. Nze ndaba abantu batuulira ddala wali mu kyaki emutundu, batuulira ddala mu maaso, naye ne musumba ne bw'aba abuulira baba beebase ne bamusaba kugamba olabira ddala kasumagizi. Awo mutandika okugoba emizimu, mutandise okuba mulimu abamu akuba mu ngalo nga awo, naye nga bw'agira ne byasaba kubanga aba yeebase. Mikwano gyaffe bulungi abatuuza, Peetero yali yeebase, ate ekirala nga n'engatto yazambudde. Kubanga engatto zitegeeza amagenda ku your destiny, zitegeeza your ministry, zitegeeza okugendako. Nga bamwambudde ekyambalo kyalina okukola nga Peetero nga nakyo bakyamwambudde. Malayika yamuzuukusa, nange olwaleero nze banzuukuse, naawe bakuzuukuse gye baakuteeka nga tolina na ssuubi kuvaayo. Ne bamuzuukusa ne bagamba enjegere, ng'ate aliko n'enjegere. Kati mulimu abamu mikwano gyaffe ng'enjegere toziraba physically, naye nga spiritually emmeeme eriko enjegere, eriko obundooya. Mulimu abamu mikwano gyaffe nga tolaba eno physically, naye nga emmeeme eyo mu nsi ey'omwoyo nnema, nga terina kugulu kwa kubiri, nga terina mukono gwa kubiri, nga n'eriiso baalijjamu. Naye twebaza Katonda oyo wa restoration. Mukama bw'akusobola kyonna agenda kulisowalinga back. Buli kyonna kye baakuggyako kigenda kuddizibwawo. Ab'emikwano bulungi abatuwuliriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Peetero ali mu kkomera, omusajja ow'amaanyi, omusajja omusumba w'ekkanisa akulembera ekkanisa ey'omwoyo. Kale mikwano gyaffe Setaani awamba emmeeme ez'abantu. Dawudi agamba ng'agamba Mukama, nkwebaza kubanga towaganya mmeeme yange kubeera mu mutaana, towagiganya kubeera mu gayena. Kati mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza, emmeeme kikulu nnyo. Tusabire emmeeme z'abaana baffe tebagenda kwonooneka nga balala. Ate n'abo abaayonooneka tubasabire. Mikwano gyaffe bagenda kudda mu bulamu, omubulamu. Laazaro yali afudde naye ate n'azuuka. Emmeeme ya Laazaro Yesu gye yagamba nti Laazaro come forth, n'evaayo. Kati emmeeme eyo giragire egenda kuva mu kkomera. Mikwano gyaffe bulungi abatuuliza, eno physically ekkomera tuliraba, naye spiritually olwebaka bwoti. N'olwota ng'oli mu sseŋŋenge, n'olwota nga oli mu masamba. Mikwano gyaffe bulungi abatuuliza, Peetero yali mu kkomera totale ng'abamwambudde. Kati gamba buli emmeeme zaffe zirina ebyambalo byazo, anointing zaazo, calling zaazo. Kyova olaba ab'emikwano abalungi abatuuliza Makariya ndosala. Olaba omusajja Sawulo, ekyambalo kye yawa Dawudi yakimuwa after ng'amaze okutabagana essene. Ekimuwa after yakimuwa ekyambalo kye yawa Dawudi okukyambala Sawulo, yakijjamu nga kimuzitowerera. Naye ate ekyambalo ekyaweebwa Dawudi Yonasaani kye yamuwa n'ebyokulwanyisa bye yamuwa, ab'emikwano Dawudi teyabigaana yabikozesa. Kubanga Sawulo amafuta ge gaali makadde ng'aweddeko avuddeko. Naye ono Yonasaani yali ng'agenda okuddira kitaawe mu bigere nga mantu ya Jeholdins, kubanga taata we yali avudde, yali Mukama amuvudde ku lw'okujeema. Kati Sawulo
ab'emikwana ne ekyambalo kyali kikyakola naye tulaba Dawudi mu kitabo kya Samwiri ekisooka essula 18 ng'ate Dawudi Yonasaani amuwadde ekyambalo kubanga emmeeme zaabwe zaakwatagana. Emmeeme nambo n'amwagala ng'emmeeme ye bweri. Kati mikwano gyaffe emmeeme zaffe they have the garment, a garment ey'okuweereza Katonda. Kati nganze Vincent nina mmanyi mu bulamu bwange oba mmeeme yange mmanyi nti wano Katonda wampitidde kino kyampitidde okukola era ne bwe nkibeeramu I feel mpulira emirembe, mpulira essanyu, mpulira nga neewulira nange bwe nkwata oba omuzindalo neewulira kati wano neewulira nanti byenjogera byebyo kubanga emmeeme yange kyekyo ekyambalo kyeyambaziddwa. Kyalapege nkutumidde mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza emmeeme zaffe tuzisabire Mukama azisumule obulamu bwaffe kamba buli togenda kuddamu kufuba nga bw'obadde ofubako leero ebintu bigira ne bitambulamu ate ne bifa ate muno nze nga bw'atugamba n'owo obujulizi praise God nafumbiddwa praise God nanobye sajja yankubye naye teyankubye nnyo n'eriiso teryazimbi naye navuddeyo. Kati mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza olutalo amaanyi tugatwake ku sitaani okutema emmeeme zaffe ziveeyo na gye yazisibira mu linnya lya Mukama waffe Yesu makomera. Gamba nti amiina. Omusajja bamwambudde destiny ye, engato ziba zimwambudde, bamwambudde gaamenti ye ng'ey'omukulembeze mu kanisa ey'abatume. Naye waaliwo b'emmeeme zaabwe nga zikabiriiti ng'eyiyo. Sole naye tuwaakeddeko mu linnya lya Mukama waffe Yesu anti zirwanyisa mmeeme 987 ddako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kati mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza bamusibye, bamwambudde, bamusibye enjegere, gere temuli ngatto, musajja w'amaanyi. Kyovula mikwano gyaffe naffe mulina okutusabira. Tubasabira naye naffe mulina okutusabira mikwano gyaffe abalungi. Tulina okusabira muzeeyi waffe Tomugalwa ne Mama Jesse Mugalwa, tulina obbasabira kuba sitaani anoonya emmeeme zaabwe bambula. Era aga nti bwe mbambula kiba kiwedde kuba omusumba endiga zisaasaane. Kati abamu temufaayo kutusabirako bambe. Naye mutusabire bulinnya lya Mukama waffe Yesu. Peetero omusajja ali anointed, Mukama gwe yagamba nti nnyumba kuggwe kwe ngenda okuzimba ekkanisa yange. N'emisingi gy'emagoma kigenda kugiyinza. Ali mukomera asibiddwa enjegere. Kati olwaleero banjegere zituveeko bye baatwambula engatto zaffe tugenda kuzambala ebyambalo byaffe anointing calling yo mikwano gyaffe ekyambalo kye eky'obufumbo kyebakwambulira mu kkomera kuba teryagenda mu kkomera bannyinazi ne baganda bange kuzisizaako kubasibe teryagenda mu kkomera n'asigaza lugoye lwe. Babawo akagoye kakayero, akapala akampi akayero n'akasaati akayero kebabawa. Nina gwe nabuuza omusebe ne mugamba nti kiki, naye nga nti natomera nenziruka nenkwa. Omulala yagula ebibbe naye nga ekyo kyamuteekesa mu kkomera, naye nga ali mu bigere, ali mu kulima. Mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza bannyabo ne basebe emmeeme zaffe enkulu. Mikwano gyaffe emmeeme zaffe enkulu, emmeeme ya bbaawo. Era gwe bw'onoosumula emmeeme bino byemukaabakaaba nsumba omwami wange ebyo ojja bivaako kubanga emmeeme yo bw'esumulwa obeera n'okukkiriza, obeera n'ekisa eky'obutakowegamba ne bwe kiriba ddi ono agenda kuvaayo, ne bwe kiriba ddi agenda kuva ew'amalaaya, ne bwe kiriba ddi abaana bange bagenda kuva mu njagoba mu butamiivu. Peetero malayika ne bajja naffe olwaleero amakomera ge tubaddemu ge baatulogeramu bamalayika batalaage mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Tuve makomero obudde bugenze mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo Katonda omulamu. Naye katugendeko mu Zabbuli tusooke mu Isaaya tukozese eddakiika zino. Isaaya 42 olunyiriri lwa 7.
Isaya 42:7 tugenda na mu kirala tumalirize mikono gyaffe. Isaya 42:7 lugamba bwe ruti. Isaya 42:7 lugamba omuzibe w'amaaso g'abazibe b'amaaso okujja abasibe mu bunnya n'abo abatuula mu kizikiza mu nnyumba ey'ekkomera. Kati omusajja ono yali azibiddwa amaaso. Bwe tugenda eri ku basajja bano Pawulo ne Sira mu Bikola by'Abatume 16 baali bateereddwa mu bunnya nga Bayibuli egamba nti nga bakomereddwa n'ebigere byabwe bitadde mu masamba. Naye olw'okuba emmeeme zaabwe zaali zibugujja nga namu bano banjawuloko ku Peetero bo batendereza basinza businza bamalayika ne bajja mu komera. Kyova olaba kirungi okutendereza Mukama n'okumusinza. Kati mikwano gyaffe bulungi abatuuze agambye wano nti okutujja mu kizikiza ne mu nnyumba ey'ekkomera mulimu nga oli yakuloga yakuteeka mu nnyumba ey'ekkomera. Leero ogenda kusaba Mukama akuggyeyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bwe tugenda mu Zabbuli eya 142 olunyi lwa 7 Zabbuli Psalms 142 verses 7 agamba atya ekkomera ogenda kulifuluma emmeeme zaffe zive mu kkomera amakomera g'ekika. Ibulayimu Mukama amugamba va mu kunyumba y'ekkomera ey'ewammwe awo myaka 75 okyali mu kkomera ly'ekika ky'ewammwe awo kubanga amakomera gaba n'amateeka. Ku ssaawa 3 baba balina kubeera balina babala babeera ku musululu moja ku parade ne babala. Bingi bibeera mu makomera muri bingi sika obudde olw'obudde nali babuuliddeko ebyo bye banyumiza abaagenda mu makomera. Era tetwolita wakwagaliza ekkomera abayagala akusse busi. Zabbuli 42:7 lugamba ojje emmeeme yange mu kkomera, ojje emmeeme yange mu kkomera neebazenga erinnya lyo. Abatuukirivu baneetoolola kubanga olinkolera ebyekisa ekingi. Nga nvudde mu kkomera bano abagenda okujja gye ndi be bagenda okubeera omukisa gwange abatukuvu abasaasiro. Ojjukira mikwano gyaffe bulungi abatuwuliriza ekikankireke agambye nti onzijja emmeeme ya mukomera nange nja kwebaza erinnya lyo. Abatuukirivu bananeetoolola bw'obeera mu kkomera obeerako misambwa. Waliwo abamu mu kkomera mwoli ng'okuumiddwa mizimu gya kika. Mukomera mwoli ng'okuumiddwa nyabingi. Mukomera mwoli ng'okuumiddwa kitambo. Kitambo kye kikuuma ng'okuumiddwa kawuula. Waliwo kawuula ow'eddogo, waliwo kawuula ow'ekika, waliwo kawuula ow'ebwenzi, waliwo kawuula ow'ekyalo. Kati ng'ekyalo kye bayita ewaffe bakiyita Kulambiro. Waliwo kawuula w'ekyalo ye waaba awasa bakazi. Basajja badduka mu mayumba, basajja babeera mu maka naye nga balinga abatali basajja. Kati waliwo kawuula w'eku kyalo nga ye yasiba abakazi nga ayina abakazi ye bba waabwe. Abamu nga waliwo kawuula w'oku kyalo nga ye mukazi naye ng'omukazi oyo ye yakwata abasajja bonna bava mu abasajja bava mu maka, abakazi bava mu maka, abasajja ne basigala mu maka. Waliwo abakazi abava mu maka, abasajja ne basigala mu maka. Abakazi bava mu maka, abasajja ne basigala. N'abakazi abava mu maka, abasajja ne basigala mu maka. Bw'oba tokigenderedde omukazi kibutta bw'aba tanobye. Kale mikwano gyaffe bulungi abatuuze bugenda kusabira emmeeme zaffe nga tumaliriza. Nega nti Mukama ojje emmeeme yange mu kkomera. Eri mu Zakariya 9:10 agamba nti ku lw'endagaano y'omusaayi gwange ey'obulamu bwange ye emmeeme yange nzijja abasibe mu bunnya
omutali mazzi abasibe basibibwawo waliwo amakomera nga gabunya nga mu baali batadde Pawulo ne Siira n'agamukyukire ekigo olunyiri lw'okkumi na bbiri mukyukire ekigo ye Yesu ono agambe nti ngenda kwebaza erinnya lyo kubanga onzije mu kkomera n'agamukyukira ekigo mu abasibe abalina essuubi gwe kati alina amaanyi agagenda okusaba n'agamba nti okuva leero ngenda baddiza emirundi egi okuva mu kkomera Peetero baamujja mu kkomera baamuyingiza ekibuga Yerusaalemi naawe ogenda kuyingira mu kibuga kyo nange ngenda kuyingira mu kibuga kyange kale mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda tugenda kaabira Katonda amakya ga leero omugambe Mukama waliyo abaloga abanteeka mu kkomera waliyo Mukama abankwatirwa obujja waliwo abakwatirwa maama wange obujja oba taata wange obujja famire yonna yaga nti abaana ba gundi bonna mbasibye naye naye ng'ekikutawaanya taatawo gwe bakiteekako ekikutawaanya maama wo gwe bakiteekako ne kibayingiza ekkomera katugenda kusaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu nga tukaabira Katonda okuyita mu musaayi gwe tumugambe Mukama tusaba ojje emmeeme zaffe mu kizikiza ekyekkomera otujje mu kkomera n'egyo emizimu egibadde gitukuuma kati olaba omusajja bamutaddeko abasirikale 16 emizimu 16 gw'oliko emeka wagenda mu ssabo ne bakusala emisale wagenda ne bakuggyako enviiri ab'ekika baasamira bwemwali mufiiriddwa ne babaggyako enviiri n'enjala ne babaggyako n'ennika n'ebirala wagenda mu nsonga sengaawo oba jjajjaawo yagamba leeta ekiwero nakyo n'akitwala egyo gyonna mizimu gyewagenda n'olya emmere ng'erimu eddogo wagenda wagira n'ogenda bannabbi bulimba ebintu byonna mikwano gyaffe tugenda maaso ga Mukama tugenda kusonyiwa abaatuloga tugenda kusonyiwa abaatukola obubi ne batuteekesa mu makomera tugenda basonyiwa twenenye tumugamba Mukama tuzze maaso go tusaba kusaasirwa emmeeme zaffe zeetaaga okufuna ku kaweerero zeetaaga okufuna ku kiwummulo ono Matayo 28 lunyiri 27 katusomeko budde Matayo 28 11 olunyiri 28 27 11 olunyiri 11 Matayo tulabe wano mmeeme eyo tewummula eri eyo bagikozesa abantu ababeera mu kkomera olwabiri mu mmeka olwabiri mu mwenda agamba timwetika ekikoleko kyange muyigire ku nze kubanga nze ndi muteefu era omuwombeefu mu mutima nammwe muliraba ekiwummulo eky'emmeeme zammwe wano bagamba myoyo naye eky'emmeeme zammwe ez'oluzungu zigamba eky'emmeeme zammwe olwaleero mikwano gyaffe Mukama akuwummuze tugenda kubeera nga tuwummulamu bannyinaze baganda bange tugenda kudda ogambe Mukama olwaleero nsaba osumule emmeeme kuva mu kkomera naabo abakumira banteekako banzijjeko mu linnya erya Mukama waffe tugenda kuwummulamu mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo katugenda mu birango bya bakama baffe tugenda kuwummulamu mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu katuwummulemu ab'emikwano abalungi abatuwuliriza mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo tuwummulamu tudde mu ssaawa yaffe ey'okubiri tusabe Katonda ajje emmeeme zaffe mu kkomera ajje abaana baffe mu makomera gye baateekebwamu nga bali mu lubuto mizimu ne gibawamba ne gibateeka mu buwambe ajje mukazi wo mu kkomera ajje famire zaffe mu makomera mu linnya erya Mukama waffe sikatuwummulemu mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. TV, now and forever.
mukaaga n'ekitundu tuba tuggusa ne programu y'enganzi weebegere abalokole tuli munnyo gwansi tuli bakitalo nga ndine Yesu ndi wa kitalo mwosabira oluyimba lw'oyagala ne tulukubira butereevu saba oluyimba olusinza olutendereza n'olwogera eri omwoyo gwo okuyita ku mukutu gwa Facebook ne X app luzanyibwe ku Eternal Life TV now and forever. Omutego gw'omutegeevu gufuna okumanya n'okutukwa ab'amagezi kunoonya okumanya zuukuka naffe omusana gwo gwake wano mu programu Emunyenye y'enkya tosubwa ebinnonogo bingi omuli ekyawandiikibwa ky'olunaku akalowoozo k'olunaku n'emiramwa mingi egigenda ekyusa obulamu bwo ag'omu mpapula ag'omu butale embeera y'obudde n'ebyokuyiga bingi nnyo nange Samali Linda babiri ne Godwin Muhumuza buli lwa bbalaza okutuuka olwokutaano ssaawa 12 paka 2 ez'okumakya tandika olunaku lwo ne programu Emunyenye y'enkya wano ku Eternal Life TV. Eternal Life TV now and forever. Kwana balungi abatuliriza mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tubaniriza na taate mu ssaawa yaffe esembayo mikwano gyaffe abalungi abatuliriza nga tugenda kukwata essaala mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo tubajjukiza olukuŋŋaana lw'abaami oba basingo abasajja abavubuka basingo mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza asoba nga wamala university oba nga ebyokusoma byagana oli singo tosoma mikwano gyaffe otuuse ebiseera ebyokuwasa Musumba Tom Mugerwa akuyita olunaku lwa Sunday essaawa zigenda kubeera 7 era ng'ennaku z'omwezi zigenda kubeera 7 omwezi guno ogw'omusanvu ogwa July ku Sunday eno wiiki eno linnya erya Mukama waffe subajjukiza mikwano gyaffe abalungi abatuwuliza nti waliwo leero okwegayirira n'okusaba essaawa 3 paka ku ssaawa 12 ez'akawungeezi era nga tugenda kubeera ku radio ne Facebook ne YouTube ab'emikwano abalungi abatuwuliza ate ekiro atubeera waka mikwano gyaffe jangu overnight ebeerawo y'amaanyi era Katonda atulaze ekisa eky'amaanyi jangu osabe tuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 8 services ziba ziwedde ya overnight linnya erya Mukama waffe Yesu ndi Vincent Mwanguzi mulembe gwe ku Eternal Life TV now and forever ne MC Fred yamere y'omwoyo go gwatuwuliriza mwebale okubeera mutuwuliza program b'omusaba awulira amakya ga leero mu linnya erya Mukama waffe Yesu nkujjukizaako essaawa ziri 11:3 tikitiki kwa 3:7 ate ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2024 program b'omusaba tuli ku kusumulwa kw'emmeeme zaffe Mukama atulose emmeeme zaffe manyinaze baganda bange abampuliza nga tugenda okusaba tugendeko mu Zabbuli eya 25:11 mpaka ku 2:13 egamba nti olw'erinnya lyo ayi Mukama onsonyi obubi bwange kubanga bunene mulimu abamu nga tulina obubi bunene ebintu ebimu gaffe twabyokola emmeeme zaffe ntuzitunda ne tuziwaayo eri sitaani wiringire oba twaziwaayo mbutamanya ab'emikwano kati on Dawudi aga nti Mukama onsonyi olw'erinnya lyo erivumibwa olw'erinnya lyo eryononesebwa nze nsabiza nze atasasula nze gobakwatira mu kino kati erinnya livumisibwa kubanga emmeeme nsibe Dawudi yagamba nti Mukama
onunula emmeeme yange okomyawo emmeeme yange nontambuliza mu mpende z'obutukuvu ku lw'erinnya lyo. Kati aga nti Mukama olw'erinnya lyo onsonyi obubi bwange kubanga bunene. Muliwo obubi bwe tulina mikwano gyaffe nga bunene maaso ga Mukama tugenda kwenenya. N'agamba nti omuntu atya Mukama aluwa oyo anayingizanga mu kkubo ly'anaasiimanga. N'akola 17 n'aga nti emmeeme yange neetuulanga mu mirembe n'ezzadde lye linaasikiranga ensi. Olwaleero laba emmeeme eyo bw'etuula mu mirembe n'ezzadde lyo lisikira ensi. Kyova olaba abantu kankyogere nti abantu babeera bagagga bakola obugagga bungi ne babeera n'amamotoka naye emmeeme z'abaana bwe ziba nga zikyali mu ebyobugagga abo abaabikolanga emmeeme z'abaana baabwe bwe bafa abaana ebintu babyonoona tebasobola nakweyongerayo. Naye ffe Katonda agenda kutusumulula. Ogenda kuva ku nsi n'abaana n'abazzukulu okole legasi n'abaana n'abazzukulu babeere nga bali mu kisoogo mikono gyaffe. Bangi nabo mubalabyeko nga balizadde baali bagagga balina buli kintu kyonna basomera amasomero amalungi naye kaakati nga bali mu njaga bali mu walagi ebintu byonna baabitunda. Naye wano agambye nti Mukama emmeeme yange egenda kutuula mu mirembe. Vaasi Zabbuli 25:11 mpaka ku 13. Emmeeme zaffe zigenda kutuula mu mirembe. Bwe zituula mu mirembe mbona abaana baffe bagenda kusikira ensi ab'omwoyo n'ab'omubiri. Naddala ffe abasumba abaana baffe balina okusikira ensi. Mikono gyaffe wulire ti abaana ba Vincent ab'omwoyo bali mu Canada, bali mu America, bali mu Africa yonna, bali mu Asia yonna, bali mu Europe yonna. Linnya erya Mukama waffe. Katugenda kusaba omusaayi gwa Yesu. Tugenda okozesa musonyiweko mu linnya erya Mukama waffe gutunaaze ate tugusabe gutujjeyo. Ne bamalayika agamba ndituma abavubi mu Yeremiya 6:16 nimbatuma abamuvubi nembatuma abayizi bali bayigga gye babateekayo na mu bunnya mu nsozi nawona. Tugenda maaso ga Mukama ku lw'emmeeme zaffe. Ate towesabira wekka n'omwami wo oba tomulina musabire, omukyala wo bw'oba tomulina musabire, naawe amulina n'abaana baffe mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Oyagala kulokoka mwannyinaze ali eyo tolokokanga ngambye Yeremiya yes eyo tolokokanga. Oyagala kulokoka era mmeeme eyo etolosebwe kubanga tosobola kutolosebwa mmeeme eyo nga tonnaba kulokoka kubanga omusaayi gusooka kukola ne gukugula mu kibi ekyo ate Katonda atandika olugendo lw'okusumulula. Linnya erya Mukama waffe. Kati oli eyo oyagala kulokoka kwata mu kifuba kyo oyasamya akamwa oyatule essaala eno gamba nti ayi Mukama olunaku olwaleero nzikiriza Yesu Kristo okubeera Mukama w'obulamu bwange era nannyini emmeeme yange. Olwaleero Yesu sangula amannya gange ogajje mu kitabo ky'abafu ogawandiike ku kitabo ky'abalamu era njatula n'akamwa kange ndokose. Yesu ndokolera ddala naaza n'omusaayi gwo nongoosa era ontukuze n'omwoyo ndokose. Bw'oliba okima abalonde bo nange ontwale mbeere naawe mu ggulu mu bwakabaka bwo mu linnya erya Yesu Kristo. Weebale Yesu okundokola, weebale owonyeza emmeeme yange okuva mu ntaana. Linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kitaffe omulungi omwesigwa, njagala okwebaza ennyo ku lwa ekigambo kino Mukama ky'otuwa omwoyo omutukuvu. Tukwebaza ayi Mukama Kitaffe olw'ekisa kyo, tukwebaza olw'obulungi bwo Mukama Katonda ffe bw'otulaga eri ffe abaali bonoonyi, eri ffe abaali enkuzageyeena, eri ffe abaali bagenda okuzikirira nga buli kintu kyonna kyatuggyibwako Sitaani oluvannyuma lw'okutunda emmeeme zaffe. Naye tukwebaza Mukama olw'omusaayi, tukwebaza olw'okusalawo, tukwebaza ayi Mukama Kitaffe ataggwaawo wakola decision entuufu. Nze Vincent omukyala oyo Peggy Kitaffe ataggwa Elizabeth Mukama
mukama kitaffe ataggwaawo ba Evans Itanga omwesigwa nyine buyinza ba Nicholas n'abalala mukama Katonda bakatonda taata badusika kitaffe omwesigwa tusobole okubeera nga tuli baanabo ate ne bo tuva mu bulamu bw'ensi eno nga tugenda mu ggulu tugenda kubeera ne sitaani omulyolyomi omubbi omulimba omuyaaye oyo mugeyeena gy'agenda okubeera mukama tukwebaza ye Katonda tukwebaza otuyamba tukwebaza okutwagala tukwebaza olw'omusaayi gwe wayiwa mu linnya erya mukama waffe Yesu weebale gwe okuwaayo obulamu bwo olwa mikwano gyo ate twali babi naye gwe olw'okuba otwagala n'otuyita na mikwano kitaffe omwesigwa nyiri buyinza n'owaayo obulamu bwo n'ofuka emmeeme eyo ku lw'obulamu bwaffe okitanga ataggwawo mikwano gyo kitaffe ate nga twali twonoonye twali boonoonyi mukama weebale mukama weebale Katonda kitaffe nkwebazaayi mukama nkusiima Katonda waffe ndabise maaso go olwaleero ngamba nti oli munene oli mukulu ani akusinga amaanyi ani asobola okwenkana mukama olina obuyiiya kitaffe omwesigwa nyiri buyinza olina amaanyi mangi Katonda wange agasigukulula ensozi amaanyi agatonda eggulu n'ensi amaanyi agabamba eggulu amaanyi agateeka ennyanja n'oyawula n'olukalu amaanyi agaleeta kitaffe amazzi ne gafuuka omuzira amaanyi agali mu mpewo yo Yobu bw'ayogera ag'amaanyi mukama taata atagwawo mugulina oli w'amaanyi mukama wange oli mutukuvu tewali n'omu akufaanana mukama ojjudde okusaasira kungi ngaffe atagwawo gw'ayinza ebintu byonna mukama tunuulira abaana bo abali mu Abu Dhabi abali mu mukama mu Addis Ababa Ethiopia itaffe omwesigwa nyiri buyinza tunuulira mukama kabaka ali e Namibia tunuulira kitaffe omwesigwa abakazi n'abasajja abalina endwadde abali mu makomera ag'enjawulo Katonda waaba Katonda bamu ga bwavu bamu ga butafumbirwa bamu ga ndwadde naye nga babaloga babagisa ebintu babanywesa ebintu batuwusa ebintu batuwonga mu bintu naye nga sitaani yayagala tutwala makomera atusibira eyo atwambula amagenda gaffe atwambula ebyambalo byaffe atwambula okuyitibwa kwaffe naye mukama tuzze maaso go gwe Katonda ow'okusaasira gwe Katonda ow'ekisa ekingi nga tusonyiwa abo abaabikola mukama tubasabira omukisa tubasabira obulamu abakyaliwo mukama baleme kufa balabe ku byogenda otukolera ng'otujje mu makomera kubanga ogenda tuwa emirundi ebiri bagenda mukama kulaba itaffe bagenda kutya bagambe nti mukama alina abantu abo mukama olwaleero linnya lya mukama waffe Yesu tusonyiye mukama abo omulabe yakozesa ne batutwala mu makomera ne batusiba mu makomera kubanga tulabe Kerode itaffe omwesigwa nyiri buyinza yakozesebwa okutwala mukama Yakobo ate n'amutta ate n'akwata ne Peetero kitaffe omwesigwa nga wagirwa abantu waliwo abamu abadde bawagirwa kitaffe ataggwa nyiri buyinza nga basaponsalinga n'okusibibwa kwaffe tubasonyiye mukama era tuli maaso go Katonda waffe nga naffe tusaba kusaasirwa nga naffe tusaba kusonyibwa itaffe ataggwa nyiri buyinza Dawudi agambye mu Zabbuli eya 25 mukama olunyiriri olwabiri kitaffe ataggwa nyiri olw'ekumi n'agamba nti mukama obubi bwange nga bungi itaffe omwesigwa nyiri buyinza osubule emmeeme yange nange naatuula mu mirembe n'abaana banaasikira ensi mukama tuzze maaso go mukama itaffe ataggwa nga twatula era nga twenenya ebyonoono byaffe mukama ebibi byaffe mukama bitwakusoba kitaffe ataggwawo mukama w'abakama taata ne tukaabya amaziga emmeeme eyo byetwakusoba kitaffe ataggwawo n'okulukusaziga mu mmeeme eyo Katonda wange taata gwe yatwagala mukama ffe ne tutakwagala itaffe ne tukola opposite tusaasire tusonyiwayo mukama kitaffe ebyo twakola mukama byatutwaza mu makomera itaffe ataggwa nyiri buyinza abalogo baatuloga amalogo ng'omuntu oyo mukama alina ekintu ekimusimba itaffe ataggwa ku mukono ogwa ddyo yatanga ataggwa nyiri buyinza nga liringa effumu kiringa ekiyinja itaffe omwesigwa nyiri buyinza yekimukumidde mukomera mukama tukwegayirira Katonda bakatonda taata oyo ali Holland mukama itaffe omwesigwa nyiri buyinza abo abali mu Amerika mukama abo abali Atake mukama abo abali Saudi Arabia mukama abali mu kiyumba mukama abo abali UK mukama abali kitaffe
Austria mukama abali Tanzania mukama abali France abali Germany mukama tuze maaso go Katonda ffe itaffe omwesigwa nyiri buyinza nga tusaba kusaasirwa abali ennowe mukama tusonyiwe ebyonoono byaffe okusobya kwaffe kunene itaffe betwakola bamutwajja mu mbuto itaffe omwesigwa nyiri buyinza omusaayi gw'emmeeme z'amaana gwe twayiwa mukama ne gututwaza mu makomera itaffe atagwa tulika abakuumi abamutwatta bantu mu famire zaffe mukama abamukitaffe atagwawo nyiri buyinza taata twayenda mukama ngaffe omwesigwa obwenzi obwaviirako emmeeme zaffe okuteekebwa mu kkomera obubbi abamutubba ebimu ebyokumi itaffe bwatuviirako mukama emmeeme zaffe ogenda mu kkomera obukaba bwonna itaffe omwesigwa nyiri buyinza buli mpitambi yonna buli kibi kyonna abamu banywa mwenge ng'abaami baffe itaffe omwesigwa nyiri buyinza mukama w'abakama taata itaffe omwesigwa wala kusamira bajjajjaffe okamba basamirira itanga atagwa nyiri buyinza emizimu emisota emisambwa katonda nge taata ne gituteekeswa mu makomera naye olwaleero katonda abakatonda ulira okwegayira kwaffe mukama ulira okusinda kwaffe mukama ulira okukaaba kwaffe mukama gwe tukukaabira katonda ffe nga tusaba kwemusa fediyo emmere y'omwoyo gw'amakya ga leero nga tuli mukama kitaffe atagwawo Eternal Life TV mukama amakya ga leero katonda ffe otuwulire mukama otusaasire mukama osangule eddala ebyonoono byaffe osangule eddala ekibi ekinene mukama ekibadde maaso go katonda ffe taata omulabe essaana ekyabadde akozesa entakera mukama n'akwata obulamu bwaffe n'abuteeka mu makomera mukama ngeze emmeeme zaffe baganda baffe bannyinaffe mukama itaffe atagwa nyiri buyinza baweereza bannaffe mukama itaffe atagwa nyiri buyinza abantu ssekinomu bakulembeze baffe mukama bakabaka itaffe omwesigwa nyiri buyinza naye olunaku olwaleero mukama katonda ow'eggulu tusaba omusaayi gwa Yesu gunaaze emmeeme zaffe mukama era ayi katonda gunaaze n'emitima gyaffe taata obanga gy'otuula mukwano gwaffe gunaaze emibiri gyaffe katonda bakatonda egyo egibadde mukama tegikwata ku ssente itaffe omwesigwa nyiri buyinza olw'obusibo bw'emmeeme zaffe nga tuli makomera nga twayambula omukisa nga twayambula ofula ssente nga twayambula mukama okukola itaffe omukazi oyo yamala okusoma omusajja oyo yamala okusoma naye talaba mulimu ne bizinesi mukama taata itaffe atagootabiraba olwala mukama wange nkwegayira mukama kitaffe olw'okusaasira okungi olw'ekisa ekingi mukama otusonyire ddala mukama otunaazala omusaayi gwo mukama uviira ddala ku babibi abajjajjaffe itaffe abaasobya abaakwonoona mukama kitaffe atagwawo mukama ebibi bye twakola nabo ne tuyingiza amakomera omusaayi gwa Yesu gutunaaze mukama unaaze emmeeme zaffe omusaayi gwa Yesu gunaaze engalo zaffe mukama katonda abakatonda taata obwo obubi obunene itaffe bwe tubadde nabo mu maaso go mukama taata atagwawo bwe twatula mukama bwe twenenya maaso go taata omusaayi gwa Yesu gutunaalize ddala mukama omusaayi gwa Yesu gutukulize ddala mukama emmeeme yange taata emmeeme ya mukyala wange mukama emmeeme z'abaana baffe mukama emmeeme y'omukazi oyo emmeeme ya bbaawe mukama emmeeme y'omusajja oyo taata ne mukazi mukama n'abaana baabwe katonda nge ne bafamire memba baabwe mukama katonda bakatonda musonyiwe mukama tusonyiwe ku lw'abalogo abaloga emmeeme zaffe baatuwa mukama itaffe baatuwa katonda ffe ebiwongeddwa eri emizimu mukama baayita emmeeme zaffe itaffe atagwa ne baziwampa ne bazambula mukama itaffe buli mukisa gwonna ne bazambula amagezi ne bazambula okutegeera mukama ne batuteeka mu busibe obwekkomera katonda nge taata yamba nanteza mukama yamba kitaffe Florence mukama yamba katonda nge taata atagwawo mukama wange kitaffe atagwawo namutebi mukama itaffe nga tukoowola amakya ga leero Yesu omwana wa katonda onaaze emmeeme zaffe ozinaaze n'omusaayi mukama ozinaaze katonda nge n'omusaayi mukama wagamba nti emmeeme eyonoona yeteekebwa mu kkomera mukama mutunaaze taata mwebyo bye twakusobya mwebyo bye twakola mukama twayonoona gwe katonda ffe taata itaffe gwatakola kibi mukama itaffe bye twakuvuula mukama tunaaze n'omusaayi gwa Yesu mukama kitaffe atagwawo twayingira mu ndagaano mukama itaffe atagona emikago egyatuteekesa mu makomera ag'obwavu amakomera abamu gaabo tafumbirwa abamu gaabo tawasa mukama makomera gaabo taweereza mukama makomera gaabo tazimba makomera gaabo takulaakulana makomera gaabo tasoma itaffe omwesigwa ng'abaana mukama balemererwa makomera gakubeera mu mabanja olwalo katonda abakatonda naaza n'omusaayi mukama tunaaze emmeeme zaffe katonda nge taata naazaayo mukama kitaffe atagwire buyinza
buyinza emmeme y'omukazi oyo n'omusajja omukama asaba radio katonda abakatonda taata namiro yo katonda nge yesu bwe nazaalesi mukama frido yo katonda abakatonda mpege yo mukama kitaffe atagwawo evanezo yo mukama kitaffe omwesigwa ne buyinza mukama wabakama taata atagwawo oyo edward asaba mukama kitaffe omwesigwa ne buyinza oyo godfrey mukama oyo alieti katonda nge taata emmeme zaffe zibadde buwambe katonda nge nga ziri makomera katonda abakatonda taata batuteekako emizimu egitukuuma batuteekako emisambu egitukuuma balaba kubebwa ekawula taata byakika byaddogo mukama erala byabwenzi katonda nge erala byabuwonge katonda bakatonda ngaffe tuliko amakumi nga gasota agatimba mukama gakuuma bwe kitanga atagwa ebifubu tuli etaffe batuteeka mukama emisota ebisoro embwa katonda nge taata ezaddungu ne kayizi ngaffe omwesigwa nyiri buyinza batuteeka makomera ga nabuzaana batuteeka makomera ga nakazisulu batuteeka makomera mukama etaffe agayisajja ikuni katonda abakatonda taata amakomera g'emizimu ebitambo mukama byetaba tukumira etaffe olwalo mukama tuyita omusaayi ogwa yesu kristo omunazaalesi ogwo gw'oyogeddeku mukama tukulwa endagaano y'omusaayi gwo mukama ojja abasibe mukomera ojja abasibe obunnya mukama yesu obw'obwavu yesu obw'otafumbirwa yesu obw'otazaala mukama etaffe atagwa tukuyita omusaayi gwo yesu omunazaalesi lekulwalo gutujje mukomera nga tona bakatonda taata gye baali batwambulira gye baali batwekerako empingu enjegere baali batwambulira ebyambalo byaffe n'engatto zaffe mukama baali batwebasiza ntagwa nyiri buyinza obulamu bwaffe mukama ntanga atagonga buzibu obw'omwoyo katonda nge taata olunaku olwaleero mukama omusaayi gu naze aida mukama omusaayi gu gunaze ti mukama ngama omusaayi gu katonda abakatonda etaffe omwesigwa nyiri buyinza gunaze omukazi oyo n'omusajja omukama endagaano zonna ze twayingizibwamu osobola okuzitujja mukama mu linnya lya mukama waffe yesu kristo omwana wa katonda omulamu mukama tulabye dawudi ng'ayesaba ng'agamba nti mukama nkwegayidde ekitanga atagwawo sumula emmeeme yange nja emmeeme yange mukomera mukama katonda abakatonda taata olw'endagaano y'omusaayi gu mukama emmeeme zaffe zijje mu makomera ag'omu bbanga zijje mu makomera ag'omu masabo zijje mu makomera ag'ekika zijje mu makomera ag'ebigali zijje mu makomera ag'ennyanja zijje mu makomera ag'ensiko zijje mu makomera mukama kitaffe ye baali batuteeka ag'omu nsozi makomera ag'ebiwuvu makomera ag'ebinnya etaffe batusimira mukama mugambe katonda wange musaayi gwe yesu gunzijeyo mu makomera ago era endagaano zonna zenalagaana n'emizimu zenalagaana n'emisambwa egyanteekesa mu makomera olwaleero nzisazaamu mukama nzisazaamu ku lw'abaana baffe nzisazaamu ku lw'obulamu bwange n'obw'omukyala wange nzisazaamu ku lw'obuweereza baffe nzisazaamu ku lw'amagenda gaffe olwaleero mukama kitaffe atagwawo tuzeekutulirako ddala n'omusaayi gw'omwana gw'endiga tweyambula etaffe atagwawo enjegere tweyambula ebyambalo byonna bayambaza ebyokomera ebatwambaza byakulemerwa byabwavu oyo gwe bayambaza ekyokugaanibwa ky'obutafumbirwa oyo gwe bayambaza eky'obutakola okulemererwa mukama tubiyuza olwaleero n'omusaayi gwa yesu abakatonda abakatonda taata linnya lya mukama waffe essubi oky'omuliro ne gye babitungira mu makomera tusiidikayo omuliro mukama tutolose taata nakomera g'obwavu tutolose mukama taata makomera g'endwadde katonda nge n'emyezaffe gye zibale etaffe atagwa nyiri buyinza tulose omukazi oyo mukama mukomera mwajjabwa gye balimuteeka mutolose omusajja oyo mukomera omukazi oyo taata etaffe atagwa yene naye yamuteeka mukama ngambe katonda abakatonda amakomera g'ebitundu nga waliwo ebyababa amasaza ab'emikwano ndaba ekisolo nga kirwana n'ekisolo mugambe katonda abakatonda taata nti ekibadde kikutte emmeeme yange yesu omunazaalesi nga bagiteeka mu kisolo ne bagiyingiza ekkomera ogambe mukama ku lw'omusaayi gwe yesu mmeeme zaffe zijjayo makomera yonna gye bazisibira mukama dawudi yasaba n'agamba nti mukama ojja emmeeme zaffe mukomera ojja emmeeme yange mukomera ojja emmeeme ya mukyala mukomera ojja emmeeme z'abaana baffe mukomera ojja emmeeme z'abasaba ku Eternal Life TV makomera mukama abali ku Eternal Life TV abali ku MSF Radio mukama nitaffe ku Facebook ayi katonda taata abali mu ku YouTube mukama emmeeme zaabwe zisumule mazambro sakala baba mukama katonda abakatonda taata wendagaano y'omusaayi gwo mukama wendagaano y'omusaayi gwe yesu omwana wa katonda mukama tujje emmeeme zaffe makomera mukama tusuula okuva makomera mukama tukutuleka emigwa mukama tukutuleka enjegere z'amakomera mukama kitaffe atagwa eri buyinza we katonda
Katonda taata eyasindika bamalayika kitaffe olw'okusaba kw'abatukuvu ngama ne bajja Petero Bukomera ne bamukuba oluyinga yeebase naffe olwaleero Mukama waliwo abakazi nga bali mu makomera etaffe atagwawo waliwo abasajja nga bali mu makomera leka oyungule bamalayika olwaleero Katonda ng'etaata bagibwe mu makomera gye baasibibwa Mukama ng'emizimu egy'abasamize n'abalogo oli yagamba nti oyo tali gaggawala oli yagamba nti oyo tali fumbirwa oli yagamba nti oyo tali wasa amusibidde mu komera talizaala ku mwana taligenda ku bweru talirinnya ku nnyonyi Katonda atagwanyire buyinza olwali amakomera gonna gye baali baatuteeka Mukama omusaayi gwa Yesu gutugulayo omusaayi gwa Yesu gutujjayo n'egyo emizimu egibadde gitukumirayo n'egyo emisambo egibadde gitukuumirayo egyo emisoto olwaleero Mukama tugikuba emitwe gyagyola Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu tugisiba emigwa egy'omuliro ogw'omwoyo omutukuvu Mukama Katonda ffe taata ebyo ebisolo byonna ebyo ebinyira byonna etafata gwe emisota gyonna tugikubaako bano omusaayi gwa Yesu Mukama taata obitwawulirako ddala otujja mu busibe otujja mu makomera Mukama Katonda wange amakyagalo Katonda bakatonda osumbula emmeeme zaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu zituuze mu mirembe Mukama etaffe abaana baffe n'abazzukulu baffe etaffe banaafuna obusika etaffe banaabeera mirembe banaabeera mukisa etaffe atagwanyire buyinza olwaleero Yesu mugamba olwaleero emmeeme yange gibeddwa mu komera etaffe atagwe giddwa mu buwambe onyambaza amagenda gange onyambaza gavumenti yange onyambaza okuyitibwa kwange onyambaza omukisa gwange oyo omuloge yansiira mu komera nge yali yanzijjako onyambaza sipiidi omwoyo wa Katonda kitaffe omwesigwa nyiri buyinza eyo gye baali banzijjako okukeerewa kwe nali nakeerewa nga bantadde mu komera onzijjayo mukwano gwaffe omulungi onzijjayo Yesu ojjayo omukazi oyo ojjayo omusajja oyo abadde akereye okubeera jjaaji ngaffe omujjayo omukazi oyo abadde akereye kitaffe okufuna omulimu okufuna promotion amakomera gamenyese nyeenya bamalayika banyenye nyeenya ye Mukama emisingi gyonna egy'ekkomera gye baali bateeka emmeeme zaffe egy'ensozi ebiwanvu Mukama otugiye jamalaalo linnya lya Mukama waffe Yesu tuyingize mukisa emmeeme zaffe zituule emirembe n'abaana baffe babeere n'obusika weebale Mukama weebale kitaffe ataggwaawo weebale omunnazaaleesi Yesu weebale omwoyo omutukuvu kubanga otujje mu makomera otusumuludde era emmeeme zaffe zituula mirembe tulyoke tusanyukire obulungi weebale Mukama owummooza emmeeme zaffe mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo ery'amaanyi mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu ne tugamba nti amiina. Osobola okweyongera okusaba mwannyinaze naye sooka oweeyo linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo ngero 11:25 egamba nti emmeeme gabaagaba yeegejja mikono gyaffe bulungi abatuuza oba yeegaggawala yeekulaakulana naye enkodo yeeyongera kwetaaga bwetaazi mikono gyaffe tugenda kubeera nga tuwaayo mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Esimu ziri mu mannya ga Patrick Situ era ng'esooka eri 0772 42 752 0772 42 74 52 endala eri 0784 7 5 0784 74 52 endala eri 0788 7 0 13 0787061320 ezino ziri mmanya ga Patrick Situ muweereza mu kifo kyonna yebateeka ku Patrick Situ ate merchant code ya MTN onyiga ya momope kamunyenye 165 kamunyenye 3 kadaala kati no code eri 3 5910 you dial *165 *393 # then code at 3159 11 manya ga Mutuno National Fellowship Ministry ate Airtel onyiga onyiga 070M kanjiddem onyiga 070M 1498 96 onyiga 0701 1198 96 eya Airtel eri manya ga Patrick Situ mikono gyaffe ate nga namba ezo ziri manya ga Patrick Situ osobola kusa ku Sendwave Western Union ne Man Express mikono gyaffe sendo zituuke kimwe ekyekumi kyonsigo ya fast food yonna gy'oli ziba zituuka mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Ate code ya Airtel merchant code onyiga kamunyenye 185 kamunyenye 5 kamunyenye
10 kadaala n'oteekamu kodi eri M M233 ab'oluzungu dial star 185 star 5 star 10 hash, then code is 100101233 Eleta Mutu National Fellowship Ministry. Badde bawuliza balungi era Mukama abawa omukisa. Badde Vincent Mwanguzi Mulembe gwe program komya wano b'omusawulira. Bye bye. Eternal Life TV, now and forever.